anayisa nawo nga gwe tomanyi oba olituukawo Kabaata. Alijasi obakoowa n'ogamba kambajjeyo lo. Okitegeera naye tuba tetukoye bawagizi Kabaata mbu bawagizi okwowa abantu betukola nabo mu mirimu empalana nnyingi mwana. Nze Kabaata show yange Kabaata nze singa show yange eyaggwa teyansala sanditegedde maziga abantu. Genda awe nkwagala genda maaso. Onzegera Kabaata sanditegedde era mbeerawo ne neebaza Katonda ne nga kyalyoka ne kintuukako. Wamanya abantu. Onzegera nabono mbw amazigo gali mu mbeera ki gali bubi. Yana bisiru. Gwe kali kuwulire Kabaata aliwo ekintu ekikutuukako n'ogamba Mukama weebale ono kati nandimutegedde ddi buwangwa. Okitegeera oyo liri pazo yalaba ebintu. Njagala okukubuulira show yakusala abantu battente mu kifo ekikusifu ky'otaamanya. Mbamanyi bakyali bafe ate betubeereddewo Kabaata. Kabaata yatuuka kiro e Kampala ku Fusso nga baserebuleetinga. Okitegeera n'obuuza kati bwe yansaze ye yafunye yasasuddwa. Baani abusolo batubulira kumanya obusungu bukakkane. Yayambira ddala be bakuleete. Sirina gwe ngenda kwogera naye time bwerituuka Kabaata time bwerituuka ndijja njogera ate nga ndi mukambwe nnyo kuba mmanyi okwogera Kabaata. Manyi era weeyogerera. Manyi okwogera manyi okuwalana manyi buli kimu. Just nze 2024 nasanga challenges nyingi n'ensalamukko. Ninga kansoke neberere ewange kasa Mukama yampa ewange. Naye time bwerituuka ne wabaawo maziye avaayo n'ayogera ebintu by'ekisiru. Yakujja wano nga ndi mukambwe. Era Kabaata abantu banyiganyiga amapeesa naye waliwo gwe nnizaanyiga eppeesa ly'omutujjuko olwo lwalifa. Kikuulya Kabaata nsirise. Tegeera Kabaata omuntu seba asobola okuserebuletingira n'aserebuletinga n'atumya n'embisi n'agirya. Tegeera bulwakuba Gravity show eyaganye nga bamazafaka mukadde awumule mirembe Kabaata abantu banywa bbiya ku Ntebe Road. Nange nabalaba wano ku internet abantu banywa bbiya Gravity abantu beyayamba. Kabaata nze ne Mangero yafa mulimu abaasanyuka ne mbalaba ku maato. Omanyi maama wakyaliwo ng'afudde Kabaata enkeera gayina omulaba ku lyato ssebo nga yali ku lyato ssebo ali mu kulya ssente. Namulaba nange namulaba. N'ogamba oyo mazafaka. Okitegeera mulimu ebintu ebimu Kabaata ogamba wano kanninyemu kino kyo kya buntu. Okitegeera ne bwoba nga muyina bye mwawukanamuwe ebimu n'obireka n'ogakambireke. Okitegeera naye nga tubeereddewo abantu mwana Kabaata twagaliza abantu. Kabaata nze njagaliza abantu mwana. Kabaata Gravity ayambye abantu Kabaata nga twagaliza. Nze sivaayo kwogera naye bamazafaka bonna bonna nze Kabaata mbayiriddewo omubiri. Tenkubuulira. Bonna obuyimbi bw'olaba buyiriddewo omubiri. Buli omu nina mu kaaliya zaabwe ninamu emiko mukono gwange. Okitegeera oba mu ssente oba mu magezi oba mu ki mbeereddewo bamazafaka naye tebasiima. N'omulaba ssebo nga ajaganya loosiyo kyokka nga bo emabega bafuna challenges musical mu kaaliya zaabwe ne bakola shows ne ziflopinga ne abonaabona ne disiki eno ne tubabeererawo mwana. Nogamba ono kyali wange. Otegeera Kabaata Gravity ayambye abantu Kabaata banakusirika. Lwaimu notakomentinga kyaliwo n'akola ensobi n'osirika. Nogamba oyo kyali wange faka abo ngenda basanga mu kkoona. Nze mbalinze. Tegeera ne abantu wabakola kibalinze ate nze ndi
Tewali fitina y'abantu Kabata nzegola batendi badman bine byaddala. Mbangamba oli wa mutawaana. Kabata sakugamba gula. Ndi badman. Nze kabata nasirika busirisi nenjijayolo nayenza abamanyi bamanyi jakujja mulumu omuntu eddookoli. Kabata kubulira don't be a victim. Okubuulira. Abantu bagamba mbu ebiku byakusaza ssomu weepima mu kuzimba eddwaliro ku ttaka lya Bobi Wine Busaabala. Olaba Kabata, olaba eddwaliro teririiko myaka ekyo nakisuubiza era ndikikola ze ni mutuuze we Busaabala Kabata. Okitegeera weepima mu kisuubiza era ndikikola. Nze Kabata okimanyi? Nze Kabata okimanyi ku show yange basuulawo embwa enfu ne bazeetooloza ekisaawe. Ebyumbi nasirika okwogera. Kabata bulijjo sikugamba. Kusaawa 11 ne beetoolooza embwa erugogo. Baapamaapama emabega wa stage Kabata yonna ku show. Nze bamazavaka bankoze ebintu Kabata. Bagwaffe tuli bakkiriza. Nkubuulira. Okitegeera ffe tuli bakkiriza Kabata ne kati tukyaliwo lwakwagala kwa Katonda ne baatwagaliza n'okufa abo bamazafaka baleeta embwa enfu embwa ne baziteeka erugogo ku cricket oval ku lunaku lwa show ekiro. Kabata omanyi lwaki abantu balumwa nnyo Gravity ye muyimbi akyasinza okuba lugogoka emirundi twali tuyingidde 6. Okitegeera nekyeyasala Kabata olaba nekyeyagaana 2024 ogwo omwaka nali nkozeemu sho 2 nali nkoze okwepiikya ne kuseeringa awutu. Okitegeera Kabata ebiruma abantu mwana mbu tubaddewo nga twetakulira nga tetulina otegeera nga sirina gwe neesigamyeko nze Kabata nze teryanyambye Kabata otegeera teryanyambye man kati egibaluma. Kabata nkubuulira leka Gravity ayogere. Zamulese sajja alina abadde aludde okwogera ate kino kijja genda eri ba artist kwayi basinga okuba n'amaze bambwa nnyo omuyimbi kigenda balaba Gravity bingi nnyo bibagenda okufa nga tebakoze bamazafaka byonna mbikoze bo buli kye balaba ng'ekyakabi Kabata nkikoze nze nakamala mu kuyima emyaka 15 naye byonna mbikoze. Okitegeera Kabata olina kyolaba Gravity kyaleseeyo gwe tunulya ogambe Gravity ki bisaawe byesijjuza Kabata ebisaawe bijjuza wangi ebisaawe obikubye byo n'obyogoloza bisaawe byesijjuza sente zesikoze Kabata maka ge sirina famire gye sirina baana be sirina kye sirina Kabata mu music industry kije sikoze kutambula wawe siyimbye Kabata Gravity yateekanga abayimbi mu chorus ze ne bamanyika oyo Gravity yayamba abantu bandi basagala kwakula ntalo ku kibanja apola tugenda maaso Kabata